okunuko mwanya ogurarundandro mwakaruruko bwa president gutebekanisiibwe omuri Kampala. Omugambirizi w'ekitongole ky'ebyobururu Julius Muchunguzi najangwa abantu begesiibwe ahakuba aratera akaruruko mwaka ogu. Twabayo omuntu yenna asigala awaka ekisooka ng'agamba nti sirira ndangamuntu ntobe ndangamuntu yange yaggwako enkadde zikola n'empya zikola obukonge voter registration bukola naye ne bwotabeera na byombi naye ng'oli mulonzi nga weewandiisa tosigala waka vaayo ogende ku polling station olunaku olw'enkya nga 15 ssaawa emu ekusange polling station olonde omubaka wo olonde president wo. Okunagira ngu nibaza kutambura hanjindiro y'ihanga barangirora abakasingire bwanyuma y'eshaaha 48. Awo ku polling station okulonda bwe kugenda okubeera ate okukozesa buno obuma biometric voter verification machines kyabuwaze oba kiri mandatory kuba neteeka erifuga okulondesa obw'obuuma okukozesa obw'obuuma. Minisita wa Justice w'ebyamateeka Honorable Mao yateekako omukono ng'agamba nti ku mulundi guno okulonda kujja kuba kwa buwaze ng'okozesa akuuma ako. Buno obuuma bugenda kubeera bubiri ku polling station. Bubiri nga bwe bukozesebwa okukebera omulonzi okukakasa omulonzi nti oyazze n'endangamuntu ye oba oyazze ne ka voter location slip kana kakonge akalaga walondera oba nti oyo atalina byondi bibiri naye ng'ali ku register ya polling station oyo nti yeye aze tewali amujidde mu linnya tewali mulala azze ng'alina endangamuntu ye n'agamba nti nze kaaya ate nga si yeye. So obuuma obwo bugenda okozesebwa. Obuuma engeri gye bukolamu bw'otuuka nga bakukebera bakozesa endangamuntu yo oba akakonga voter location slip oba mu register nga tolina buli bubiri kati ebikwatako ne bivaayo kati bajja kukebera gwe mwennyini ng'oteekako ekinkumu kyo kukuuma ekinkumu kyo banga tekikola oba nga tolina ngalo bajja kusoma ku maaso ku kyenyi kuba buli muntu alina ebimukwatako ebibye. Omugandi ebyokwerinda erizwa byasiba birya higuro mu Fort Portal. Ahisha ibiri z'akasheshe zaza kwishikira amahena polisi baba baherize kweshuka hanguto za Fort Portal oba bamwe barukureeba bemerire mu nguto n'abandi barukutambura. Omurukiko rw'abanyamakuru na polisi aba bahamya ngo nibija kurinda obusinge omukaruraka. I am calling for calm. We need to be peaceful. Yes, we have had voices that have been calling for violence, for whatever. That is uncalled for really. I think Uganda is bigger than all of us. And the most important thing is that as we go to vote, let us maintain the peace. Joab Wabwire, DPC wa Rwenzori West, yarabura abo abarukugizaho kuteganisa karura. I think I've mentioned that one earlier. I said everybody has a role to play. Let us not mix roles. It's like, I have told you that the role of ensuring security and safety of the voters, electoral materials, electoral officials is the responsibility of the police. So those who are saying Kakume, do they want to take over the role of the police? Definitely not. Bamwe aha batura abitwagambaho nabo bahaye enteekateeka zaabo aha byokwerinda. Nira busa okuba bantu baitu bakora mulimo gwabo bantu baitu so tinire nguba tinemu mpora bantu baitu cyangwa serikali cyo kumambara barabamu cyateganisa mu akantu abwensonga abantu abandi batina kwizo mutawuni nibiruka abo kwikamu biruka bataha kare batina mutawuni mbatekezaho nabasako nko buzubwona muri cyo cyatwatamu ubwo bururu bwona akujya barasinga nakusingwa barasingwa bigize musingirwe satisfied mugira mukoti munyegeje bamwe tantara akavuyo baza kusaba muno the youth nsinganto kwa mwe tantara kwimukiriza akavuyo no kurwana saba police nanyo ku training kutera abantu batera bakoze kiboko na tegas ko hazira nsangu bwamare bokozire so ni sabita aba citizen tulindo businge tulindo tantara akavuyo Onya ba security tugoza mulindo businge ndiri cyo muri kutera abantu batera bakozire ko harasinga konka bwiro no bururu. Gasha kwa Jime Muhumza na Jonathan Singwire.